nyongera okwebaza okubeera omulizo omulungi wa radio Jajja CBS FM ze mpinga sempejja tugenda fenna paka essaawa zijja kubeera mukaaga ezenkya ya leero olwo tujja okufundika ate tugende mu mawulire mu lulimi Oluganda okuva mu bitundu bya Buganda kujukiza gwe buli lwakunambira ne muganda nga Dr. Sam Kaziwe gwe tutali naye leero olw'ensonga ezitebereka naye muganda wange Joseph Luchamzi wali nnyo okukwatamu Dr. Kaziwe waatali kamusabe atulamuseeko weewaawo abawuliza baffe tubeebaza okubeera nti nno mu wagira enteekateeka z'Obwakabaka naddala mmwe abawuliza radio Jajja awamu ne Manduso ate nammwe abasomera abasomesa n'abasomeseza ku Mutesa the First Royal University. tweyanzege wiiki ewedde twalaba okukomya okulwanagana e Gaza batandise okuteekebwa mu nkola ng'okuwanyisiganya abasibe era ne tulaba nga ne Donald Trump agamba nti kyandibadde kirungi singa Amerika yeddiza ekitundu kino okuva ku Israel ne Palestine abakirwanira esobole okukizimba obupya wabula wabaluseewo ate obweraliikirivu nti ebyokussa emmundu wansi biyinza obutasoboka obuvuzi buvuddewo zibadde wansi ziri wansi era tezikyaseka wabula ekitiibwa okweraliikirira kuli nti zandiddamu ne zivuga nga n'endagaano oba okukkaanya okusooka tekunatuukirizibwa kubanga babadde balina okubeera mu nteeseganya ez'omulundi ogwokubiri okulaba okuyimbula abasibe okw'omulundi ogwokubiri kutambula kutya kubanga babadde mu nteekateeka eziyungula abasibe eziwanyisiganya abasibe n'abawambe mu mutendera ogusooka omutendera ogwokubiri kisuubirwa nti mwe bajja okuwanyisiganya abasibe nga aba Israel be bannamagye abaatwalibwa kakati obweraliikirivu buno buva mu njuyi zonna ebigambo ebijja byogerwa tunajjukira nti omukulembeze wa Israel Benjamin Netanyahu yawubako olubu lw'ebigere n'agenda mu America era ye mukulembeze w'eggwanga eyasoose okukyazibwa president wa America wabula bwe yali eyo Trump gyakawaŋŋamulira kyogambye n'agamba nti kyandibadde kirungi singa abantu b'e Gaza bonna bavaamu America ekifo ekyo ne tukyeddiza ne tukizimba ne tukifuula ekifo maaso gali kwoleka kakati ekyo nakyo ekyo kyekimu ku byaleese obuzibu endagaano eno ey'okusirisaamu okutandika okuyugayuga olw'ensonga nti aba Hamas balina okubanga kino kyabatuuse ku mutima beebuuzizza tukolagana n'abantu ba kikaaki wabula ne Hamas nayo yeemu kubaleeta endagaano eno okuyugayuga olw'ensonga nti balangirira nti bayinza okulwisaawo bakiyita delaying okulwisaawo okujjukira n'abasibe bano babawanyisiganya buli lunaku lwa mukaaga lubeera lwa mukaaga simanyi lwaki bakikola ku lunaku olwo naye tunajjukira nti Abayisirayiri abo bagoberera nkola nga y'abannaffe ba 7th day era ndowooza aba 7th day bakoppa bo ffe kituyita sabbaato kati ku lunaku olwo lwe bawanyisiganya abasibe buli lunaku lwa mukaaga badde bakawanyisiganya abasibe endowooza emirundi 3 wabula omulundi ogwasemba okuwanyisiganya abasibe nga lwe lw'omukaaga oluwedde abasibe be baleeta mwalimu abaali tebalabika bulungi badde baleeta ng'oyinza n'okwewonya ng'oyinza okulowooza nti gye babadde tebadde mu ttabbu jjukira nti nno bano bamaze kumpi emyaka egiwerera ddala omwaka ogwerera ddala gumu n'ennaku nga ziizo ezisuka mu 100 kakati
bano bebaleeta ku luno mwalimu omusajja bali bamuyita El Sharabi. Omusajja oyo yalina ebizibu bye mbasiba abasooka okuwanyisiganyizibwa. Ye musiba akyasinze okubeerako emboozi kubanga bwe bali bagenda mu nteesaganya, bwe bali bagenda mu nteekateeka ez'okuwanyisiganyizibwa, eŋŋanda za El Sharabi zaalaga okweraliikirira nti tebamanyi oba yali amanyi ekyali kituuse ku maka ge, kubanga yatwalibwa naye mukyala we ne bawala be babiri bo baali batemuddwa aba Hamas. Kati ng'eŋŋanda ze zigamba nti tumweraliikirira bw'akomawo tetumanyi oba akimanyi nti eno Jadda mukyala we mu njegeri eyamutwala, mukyala we n'abaana babiri oba battibwa. Era oluvannyuma bwe yateebwa amooli egaalaga nti yali tamanyi nti battibwa, kubanga yali asobola okutwalibwa ng'akimanyi nti battibwa, n'akomawo ng'amaanyi gamuggwamu nti gyenzira era si ye walungi ennyo, wabula yajja alina essuubi nti osanga n'alaba mukyalo we n'abaana, aye ne bakamutema nti nabo baagenda mu njege. Wabula ono mu kuteebwa bifaananyi ye musiba akyasinze okulabika obubi, era yali alabikanga bano be bayita ba Holocaust survivors, abantu Abayisirayiri abo abaawona Adolf Hitler mu zi concentration camp. Tugira no baali Bayudaaya, kati nono mu Yudaaya Abahamas bamuparadinga nga ina tafaananikako ng'alinga enjala gwe badderuma. Kati okwo Trump kwe yava n'agamba mbu I am losing my patience, nti obugumiikiriza bwange bulabikanga bukola ki, buggwawo. Kakati kitutwala ku mutendera omulala lwaki endagaano eno eri mu lusuubo olwo. Trump wakati yasooka n'agamba nti obugumiikiriza bwange buggwawo, kati Hamas bwegamba nti aye ne Hamas egamba nti ngenda kulwisaamu okubawa abasibe. Kati naye egamba nti ne Isirayiri erina byetatuukiriza mu ndagaano gye bakkanya nga bawanyisiganya abasibe. Egamba nti ekisooka Isirayiri esibye ebimotoka ebimu ebirina okugenda okuwa obuyambi abantu abadda mu bitundu bye baali babeeramu, nga bagamba tekisooka Isirayiri esibye ebimotoka ebyetisibye ebimotoka bigunduuze ebirina okugenda okugyawo empopogoma z'ebizimbe ebyakubibwa, esibye ebimotoka okuliza weema. Jjukira n'abantu gye badda babalaga ennyumba zaakubwa ezisinga, weema ezijja mwe balina okusula Isirayiri ezisibiddeyo. Kati nga Hamas egamba nti ebyo nga tebikoleddwa ngenda kuyimirizaamu. Hamas bweyogera bwetyo, Trump ateekawo ultimatum enzibu ennyo, agamba nti olw'omukaaga lwa sabbiiti eno saawa 6 midday singa lunaayita nga Hamas tewaddeyo basibe bonna, ebigambo bye yakozesa yagamba nti enzigi za Geena zonna zisumululwe. Kakati kino kyaleeta obuzibu bw'amaanyi olw'ensonga nti mu ndagaano esooka temuliimu kyabasibe bonna kuyungulwa, kubanga abasibe bonna balina kuyungulwa mu bitundutundu. Kati ate ye Trump agamba nti abasibe bonna n'abo abatateesebwangako bwe baba tebayunguddwa saawa 6 ez'olwomukaaga olwa Saturday luno olujja nti enzigi za Geena zonna ziggulwe. Kino kireeta obuzibu kubanga ekisooka abasibe baalagira nti ne baba tebayunguddwa tebateesebwangako. Waliyo enteesaganya zirina okubeeza omulundi ogwokubiri abasibe abasigadde engeri gye bajja okukola ki, okuteebwamu. Kati yensonga lwaki abatuyinzi bagamba tiki ekiddako. Hamas ne mwanukula nemugamba nti ebyokukangakanga tebijja kukola kubanga bo tebalina kye batalabye. Ate jjukira nti nno guno omuzannyo gwa bongo, kubanga Hamas olina okwebuuza ye abasibe bonna bye baligiggwako kiki bagenda obbakola. Olaba Isirayiri ebakoze ekyo nga balina abasibe baabwe bwe bali baggwako. Kati Abayisirayiri ekirala kye batya balina okutya
nti Hamas naye mwebe ebyokwetooloola nga egamba nti ngenda kulwisaawo okwongera okuyungula abasibe yandibanga naye ezanya kazanyo ka bongo nti okusinziira kono El Sharabi gwe baatuleetera nga afaanana bw'ati bandibanga abasigadde ate bafaanana bubi nnyo ng'eyagala ggula budde badde engulu mu nfaanana jjukira nti nno n'abamu ku basibe abagambibwa okubeera nti no bagenda bata abamu bafu era Israeli yakikakasa dda ate nganda zo tezimanyi mumwogera kubakomawo naye abamu bafu kati Hamas gwandibanga gwe muzannyo gwezanya nti omutendera oguddako ogugenda kufaanana gutya wambe tubaleetera bafu abala bafaanana buki bubi nnyo oluusi egezaako ogula ki omuntu tayinza agenda mu kkomera ne tulowooza nti bw'anaavaayo ajja kuba alabika bulungi ate ekirala ne ba Hamas baayogera dda ti abantu be tulina be tugenda okuta mulimu abalamu mulimu ab'ebisago mulimu n'abaafa why would they buy time kakati era nga bwenkugambye nti kazannyo ka kuteebereza kubaza luli oludda lw'ovuganya luyinza kubanga lulowooza ki kati oba osooka okumanya Hamas ekimu ku kitayogerwa mu bintu bino waliwo ekintu ekitayogerwa ekitavaayo nti mu bulumbaganyo obwakolebwa ng'Okutobba 7 2023 mwalimu okukabasanya abantu kati ekyo tekiyogerwa tekivaayo kyokka ne Israeli yennyini yeemu kubalemesa ekintu ekyo okunoonyerezebwako akakiiko k'amawanga amagatte lwaki nti Israel eremesa kino ekintu okunoonyerezebwako kubanga nayo tebajja kunoonyereza ku ludda lumu nayo abasibe Abapalestine tubawulidde abamu nga bo bakabasanya n'abasajja ekyo tekivaayo kakati tosobola kumanya sobo bakasimbye bobo kasimbuliza mbadde nkubuulira nti mulimu aspect y'okubeera nti no mwalimu kabasanya kati ekyo nakyo tosobola kumanya abagenda okuvaayo mbozi kizi bagenda kwogera kubanga jukira nti no fe tutunulidde Hamas nenga Dr. Kaziwe bwe yagamba abasibe bano bali wansi w'ebibinja bingi wabula Hamas yesinga amaanyi era yesinga okutunulirwa kati Hamas ayinza okubanga yo erinamu n'ekuvunaanyizibwa kubajukira ensi gyevudde abantu betwogerako kyobula nno basenvudde na nnyo ekifaananyi abamu ku ffe kye twakula nakyo kyali nti abo bwe baba bakutteko nga banyiize baleeta kamera nga Shakulu olwaye bwagintaddemu ne bagamba tebaba temukoze kino ne baleega ejjambiya tebakyabikola ne bannaabwe abakaawu nga ba Islamic Jihad tosobola kumanya abasibe abaabwe bebadde nabo biki bye babadde babakola ki byabadde babakola badde babayisaamu kati yinza okugamba nti be basooka okutanga tosobola nakukkiriza nti babadde mbusibe enfaanana kati tumanyi abaddako bafaanana ki era bagenda kwogera ki kyokka ate era ekyo bw'obeera nga okitadde wali era Hamas bino Trump bye yayogedde bibakuba wala nnyo kubanga kibawo ekifaananyi nti ne bino byonna bye tulimu ebyendagaano luli oludda tuleetegesa bikola ki kubituukiriza kuba bwagamba nti ente eri gye biggwera mwinaawo okuvaawo mwenna jukira nno kye balwanirira kubeera awo naggwanga kubeera nti bakkirizibwa nabo okubeera nti noggwanga eryetongodde beetwala kubanga jukira nti no nagamba nti Gaza komera wabula komera bagita open air prison
lyonna eri Misiri yabasibirayo eno Israel yabasibirayo kati bali awo bageza kakati ate gwe obagambe ekintu bwe kityo nti nga Trump wagamba nti awo wonna bajja kukola ki bajja kuvaawo ekirala Hamas ekimanyi nti Trump byonna byayogera kubajjukira Trump yayogedde ekintu Trump kyayogera kyabulalu nnyo nti ne Israeli esingo kyagala tekyogerangako kyokka bwe yayogedde komanda w'amagye ga Israel naawa amagye ekiragiro nti batandika n'okukuba pulaani ku nteekateeka eyo kubanga bakimanyi nti ebyo na Trump abyogera naye singa kirina okuteekebwa mu nkola Israel yalina okiteeka mu ki mu nkola bwe baba nga balina kuvaawo mukulu mpinga omuntu yenna nga yagenze ku internet n'ateekamu ekigambo al-Nakba ALNAKBA enkola ennyonnyola engeri Abapalestine gye baasengulwa ku ttaka lyabwe bwe baali basangibwa ng'eggwanga lya Israel liteekebwawo mu 1948 ebifaananyi ebyo bitunuulira oyinza okubitunuulira n'ebitunuulira ng'ebifaananyi ebirala naye obeera weetaaga n'okuba akafaananyi nga bajjajjaabo bazadde bo mmwe be bakikola ng'abantu bakutte embugu ziri ku mitwe nga babagambye nti wano muveewo ku kifuba kati ebyo na Hamas ebitunuulira n'egamba nti oba embera eyononeke bwononesi ffenna tufiirwe yensonga ki Hamas yagambye nti tugenda kugira nga tukoze eki naye ng'egamba nti enzigi nzigule singa Israel etuukirize ki endagaano ezaayo nga bwe twakkanya kyokka ne Israel obuzibu nayo kooti kubanga waliwo abagitutte mu kooti eyanje endagaano gye yatuukako ne Hamas wabula yayambiddwa nti kooti yakigobye kuba ne Israel endagaano eyo naye ekyaganya giteeka mu ki mu nkola mu lujju ng'ovudde mu kubeera nti no tebagiteeka mu nkola naye mu lujjudde abantu bayo gimanya naye tenagibawa kati abantu bonna beeraliikirivu abantu bonna naddala abalina eŋŋanda nga zikyali mu ki mu buwambi okay singa endagaano eno eba egaanye ani asinga okufiirwa Palestine Israel oba America bonna nga bwe balimu bafiirwa n'ensi yonna efiirwa Abapalestine bafiirwa olw'ensonga nti kye bayiseemu babadde bafunye ku buweerero omwezi nga gumu n'ekitundu kubanga luli embeera mukulu mpinga bw'otunuulira ekiri e Gaza omanye okutunuulira n'otunya Mengo nga temuli kizimbe kiyimiridde ebizimbe byonna byakuwa biri ku ttaka byonna byakuwa biri ku ttaka si Gaza yonna ne naddala amambuka g'e Gaza agasemberedde boda ne Israel wajjukira eri mu maserengeta ga Gaza bali ku nnyanja kakati Abapalestine bafiirwa nnyo abantu b'e Gaza tisinga baddibwamu buto kubanga bw'obalirira kumpi babadde bafa abantu nga wakati wa 5 n'ekinaana buli lunaku mu kusuula kwa bomu kati bo bafiirwa bandyagadde emmundu esigale ng'esirise baddemu beezimbe batambuze obulamu kati abo bo bali awo Abayisirayiri abalina eŋŋanda mbuwambe bo simanyi na bwe balowooza ku Trump ne Netanyahu wanga babadde beekalakaasa buli wiiki nga bateeka akazitto ku gavumenti yabwe nti banneemuteese n'abasajja batuddize ki abantu baffe kati omuntu ng'alina omuntu wembuwambe Omuganda agamba nti gwe kitadiiridde wuwe tirinda buki ne bw'abeera nga gwe yatwaliddwa ne bw'abeera ng'enzikiza ekutte ogiyingira ogenze owaddeko olaba oba osobola okubeera n'engeri gy'omutaasa nga tebalina eŋŋanda zaabwe bo batunuulira Trump ng'agamba nti bwate bateereddwa enzigi za geena zonna ziggulwe
wakituzayo kiri ku Solomoni Wisdom kaka Solomoni abakazi babiri bazze bakayanire ki omwana kaka Solomoni agamba nti nedde engeri gye mukayanira tumukole ki tumutememu buli omu ku mwatu aleke ki ata yasigala mulamu anti buli omu ku mwatu aleke kitundu omwana mumugabane mama omwana yagamba tulaki oli amukole ki amutwale omuntu ng'alina owooluganda lwe nga n'emikono gya Hamas yabeera yeetegese okuwuliza Hamas buli kimu ogamba kisebo kubanga ye ayagala muntu we bino ebyobufuzi simanya okwerega ebifuba ebyo tebikola ye ayagala muntu we kati oyo bawulya Trump goyinza oti gwe bw'obeera ng'olina omuntu oyinza oga nti bonna be bate bateereddwa enzigi zagenda zonna ziggulwe era ebimu ku bye beewuunya gwe Netanyahu wali ojjawo omutima okugenda ng'osuula bomu omuzungu akiyita indiscreetly nga totaliza kwabali ekyatwaza abawambe leverage nti katulabe engeri munatu nga bali wano tuli nabo wano otandika okuba kyeyononere Netanyahu yakuba kyeyononere era abamu abasibe Israel yennyini ekkiriza nti ye yabettira aba bali mikono gy'abo abafu kwanze mututte omuzungu akiyita human shields nti ndabe engeri gy'onaasuula bomu ku masengere nga tulina omuntu Netanyahu yasuula zibbomu kati bannannyini bawambe ab'eŋŋanda bo babeera bafiirwa mu kino kati America ye Trump simanyi nga nyinyiza munyonyola naye America olutalo nno buli lwe lugenda mu maaso lwonoona ekifaananyi kyayo mu nsi era tewaliyo kintu kyolese bunnanfuusi bwa America ng'olutalo luno kubanga America luli abantu badde era luno olutalo lwonaabeera luwedde egenda kwesanga ng'erina obuzibu kye bayita moral authority okugamba ku bannakyemalira abalala oba ku bakatwewungu abalala nti yiga omugambo otya nga luli oli munno wamuleka ne yeesanga bw'ayagadde kyokate ffe ensi tufiirwa nti ekisooka ensi etabanguse nnyo tokyayinza n'okutegeera ani alina ensa okugamba ku munne nani atalina ate ntero kigamba abantu nti enkayana eyo wakati wa Palestine ne Israel yesibukako enkola y'obutujju olwaleero nga obutujju obwogerwako nti butujju bantu kwesibako bomu ne bagenda bakuba bannawo amasasi eno enkayana yesibukako obutujju obusinga bwe tubumanyi nga bufaanana kubanga abantu kye bateetegerezanga obutujju kye tuyita obutujju oli gw'oyita omutujju omulala amuyita mulwanirizi wa ddembe lye obutujju busibuka mu kubeera nti oludda olumu lubeera lunafu nnyo nga terusobola kumalako naawe mu lujjudde do kye lukola ne lukulinda mu nzikiza kubanga ddo omunafu bwalo lusobola kukuba mu nkola nga terutaddewo frontline nti twekuba ensi erabe yakubira mu kimugunyu kati gwe n'olyoka obuyita obuki obutujju nti ayagala okuteekamu okutya naye okutya ye okutya okumutya tasobola kukola nga muli mu lujjudde kwaye munafu singa mujja mu lujjudde ogenda mukuba omusanyeewo kati akulinda ku nsonda ya nnyumba nga otambula oli awo tobiriko n'alyoka kukuba omuggo nokera ku macyanga walungudde nenga neyakubye tomumanyi kati yengeri bano abapalestina engeri gye baali balwana bino byolaba bye bawamba ennyonyi ne bagireeta wano entebe amini n'abawana entebe ne bajja ne batwala abantu ki abantu baabwe kati singa ogonjoola enkayana eya Palestine ne Israel n'ogigonjoola ebizibu by'ensi kumpi ebitundu 6 ku 100 kumpi ebitundu 5 ku 100 bino ebyateekebwa ekifaananyi ekyateekebwa ku ddiini emu nti abo ekifaananyi bali bwe bati obeera obigonjodde n'olwekyo n'ensi fenna enkayana eno ng'egenda mu maaso tubeera tukola ki naffe tubeera tufiirwa yesebo okay Trump n'atugamba nti all hell is breaking loose ategeeza ki kati Trump kyayogedde
nti bwe baba tebatadde basibe enzigi za geena zonna zisumululwe kati ekintu ekyo expression eyo ekozesebwa okutegeeza nti buli kikolwa ekitalina nsa buli kintu kya butumbaavu buli kintu gwe kyoyinza okulooza nti ekyo kya buyabuya kibeere nga kisobola okukola ki okolebwa nti n'ebyo kuba tubadde tulaba nga Israel ebadde ekola ebintu ne tugamba nti weegambye abantu baddukire ate neesulawo bomu kati abeera nga agigamba nti gwekola buli kimu kyoyagadde oba abeera nga agiwadde blank check kati all hell breaking loose mu aspect eno kubanga byebimu ku bitwaza eyali minisita wa Israel ow'ensonga ez'ebyokwerinda eyavaako kati baatuka ne batakkanya na mukama we Benjamin Netanyahu Yoav Gallant enkaayana eno bwetandika yagamba abantu be Gaza teyabayita bantu yabayita mu njogera yagamba alinga yabayita ebisolo nti tugenda kusiba amazzi nga tewali mazzi gabatuukako nga tewali masanyalazi nga tewali mmere kubanga ebyo bisoboka basobola obikola wagwe ffe tutunuulidde bbomu kubasuulibwako naye nkugambye nti liriringa komera beba Israel yesalawo motoka kyeyingira Gaza ani agendayo era ani afulumayo tewali nnyonyi egwa Gaza nagambye eri ku mazzi tewali mmeeri wadde eryate lituukayo Israel yasalako ku mazzi buli motoka eyingirayo Israel yekkiriza oba eri oludda lw'Emisiri ate ka kye baakola baagenda ne basalako n'eri Misiri gyebeera nga yina obuyinza wadde nga bino nga tebinaba olutalo no nga tenunabaawo n'Emisiri ab'e Gaza yali yabakola ki yabasibireyo wadde bawalabu bannaabwe naye beekengera lwaki ebeekengera nti Abapalestine yonna gye baddukira bagezaako eyo okubeera nti nno basobola okubeera nti obuyinza bweyo babulina basinzire okudda ewaabwe kati n'Emisiri ebatya kuba n'Emisiri jukira nti nno Misiri erina Islamic Brotherhood oyo omusajja yali baali bamuyita Muhammad abaafuna obuyinza nga musajja mukulu oli avuddeko kati aba Islamic Brotherhood baagala obuyinza Emisiri singa beegattibwako Abapalestine kubanga Abapalestine ekimu kye balina bakimanyi nti bawalabu bannaabwe tebakoze kimala kuteeka kazito ku Israel so kati Misiri naye beekengera kati ab'e Gaza baba bagamba nti all hell breaking loose ebyo ebibeera bitunuuliddwa bomu nga zikusuulibwako amazzi nga tebakyagata emmere nga tekyayingira kubanga bwobeera nga weetooloolwa singa abasibe abasirikale b'amakomera bagamba nti tewali mmere olatu tulina kati omusibe ali eruzira munabyabufuzi ne buli kiseera owulira nti yekyanze takyalya mmere ayagala emmere ebeera ng'ejja bagundi baba bagireeta kikulaga nti bano babeera bamwinako obuyinza kati bagamba nti all hell breaking loose bw'osiba amazzi emmere amasanyalaze n'ogaana ziweema okugendayo amalwaliro gakubiddwa wakati waliwo abazaala obwana ebiritu ebirabiri obwana obwo byogerwako kati waliwo okutya ntuyinza okutuuka Gaza nefaanananga concentration camp za Adolf Hitler bano abaisiramu mwe baabeeranga ezaali zisangibwa eri Austria Poland Germany olabe mukulu mpinga abantu abasinga bayinza okuba tebakikuba akafaananyi n'okukuba akafaananyi ebifaananyi by'abantu bangi nga tubalabanga bali ku ndebererwa y'okufenjala oba nga bafenjala simanyi nsi bwe naakitunuulira bw'oba okasimbuliza mbadde nkubuulira nti mulimu aspect y'okubeera nti nomwalimu okabasanya kati ekyo nakyo tosobola kumanya abagenda okuvaayo mboozi ki zibagenda kwogera
kubanga jukira nti nno ffe tutunulidde Hamas naye nga Dr. Kaziwe bwe yagamba abasibe bano bali wansi w'ebibinja bingi wabula Hamas yesinga amaanyi era yesinga okutunulirwa. Kati Hamas ayinza okubanga yo erinamu nekuvunanyizibwa kubajukira ensi gyevudde abantu betwogerako kyobula nno basenvudde na nnyo ekifaananyi abamu ku ffe kye twakula nakyo kyali nti abo bwe baba bakutteko nga banyiize baleeta kamera nga Shakulu olwaye bwagintaddemu ne bagamba tebaba temukoze kino ne baleega ejjambiya tebakyabikola. Ne bannaabo abakaawu nga ba Islamic Jihad tosobola kumanya abasibe abaabwe bebadde nabo biki byabadde babakola ki byabadde babakola byabadde babayisaamu. Kati yinza okugamba nti be basooka okutanga tosobola nakukkiriza nti babadde mbusibe enfaanana. Kati tumanyi abaddako bafaanana ki era bagenda kwogera ki. Kyokka ate era ekyo bw'obeera nga okitadde wali era Hamas bino Trump bye yayogedde bibakuba wala nnyo kubanga kibawa ekifaananyi nti ne bino byonna bye tulimu ebyendagaano buli oludda tuleetegesa bikola ki kubituukiriza kuba bw'agamba nti eri gye biggwera mulinawo okuvaawo mwenna jukira nno kye balwanirira kubeera awo naggwanga kubeera nti bakkirizibwa nabo okubeera nti noggwanga eryetongodde beetwala kubanga jukira nti nagamba nti Gaza komera wabula komera bagita open air prison lyonna eri Misiri yabasibirayo eno Israel yabasibirayo kati bali awo bageza kakati ate gwe obagamba ekintu bwekityo nti nga Trump wagamba nti awo wonna bajja kukola ki bajja kuvaawo. Ekirala Hamas ekimanyi nti Trump byonna byayogera kubajukira Trump yayogedde ekintu Trump kyayogera kyabulalu nnyo nti ne Isirairi esingo kyagala tekyogerangako. Kyokka bwe yayogedde komanda w'amagye ga Israel naawa amagye ekiragiro nti batandika n'okukuba pulaani ku nteekateeka eyo kubanga bakimanyi nti ebyo na Trump abyogera naye singa kirina okuteekebwa mu nkola Israel yalina okiteeka mu ki mu nkola bwe baba nga balina kuvaawo mukulu mpinga omuntu yenna nga yagenze ku internet n'ateekamu ekigambo al-Nakba ALNAKBA enkola ennyonnyola engeri Abapalestine gye baasengulwa ku ttaka lyabwe bwe baali basangibwa ng'eggwanga lya Israel liteekebwawo mu 1948. Ebifaananyi ebyo bitunuulira oyinza okubitunuulira n'ebitunuulira ng'ebifaananyi ebirala naye obeera weetaaga n'okuba akafaananyi nga bajjajjaabo bazadde bo mmwe be bakikola ng'abantu bakutte embugu ziri ku mitwe nga babagambye nti wano muveewo ku kifuba. Kati ebyo na Hamas ebitunuulira n'egamba nti oba embeera eyononekebwa onoonesi ffenna tufiirwe yensonga ki Hamas yagambye nti tugenda kugira nga tukoze eki naye ng'egamba nti enzigi nzigule singa Israel etuukirize ki endagaano ezaayo nga bwe twakkanya. Kyokka ne Israel obuzibu nayo kooti kubanga waliwo abagitutte mu kooti eyanja endagaano gye yatuukako ne Hamas wabula yayambiddwa nti kooti yakigobye kuba ne Israel endagaano eyo naye ekyaganyo giteeka mu ki mu nkola ng'ovudde kubeera nti no tebagiteeka mu nkola naye mu lujjudde abantu bayo gimanya naye tenagibawa. Kati abantu bonna beeraliikirivu abantu bonna naddala abalina eŋŋanda nga zikyali mu ki mu buwambe. Okay, singa endagaano eno eba egaanye ani asinga okufiirwa Palestine, Israel oba America? Bonna nga bwe balimu bafiirwa n'ensi yonna efiirwa. Abapalestine bafiirwa olw'ensonga nti
kye bayiseemu babadde bafunye ku buweerero omwezi nga gumu n'ekitundu kubanga luli embeera mukulu mpinga bw'otunuulira ekiri e Gaza omanye okutunuulira n'otunya Mengo nga temuli kizimbe kiyimiridde ebizimbe byonna byakuwa biri ku ttaka byonna byakuwa biri ku ttaka si Gaza yonna ne naddala amambuka g'e Gaza agasemberedde border ne Israel wajjukire ne mu maserengeta ga Gaza bali ku nnyanja kakati Abapalestine bafiirwa nnyo abantu b'e Gaza tisinga baddibwamu buto kubanga bw'obalirira kumpi babadde bafa abantu nga wakati wa 5 n'ekinana buli lunaku mu kusuula kwa bomu kati bo bafiirwa bandyagadde emmundu esigale ng'esirise baddemu beezimbe batambuze obulamu kati abo bo bali awo Abayisirayiri abalina eŋŋanda mbuwambe bo simanyi na bwe balowooza ku Trump ne Netanyahu wanga babadde beekalakaasa buli wiiki nga bateeka akazitto ku gavumenti yabwe nti banneemuteese n'abasajja batuddize ki abantu baffe kati omuntu ng'alina omuntu wembuwambe omuganda agamba nti gwe kitadiiridde wuwe tirinda buki ne bw'abeera nga gwe yatwaliddwa ne bw'abeera ng'enzikiza ekutte ogiyingira ogenze ekitundu ky'e Gaza ne obukulu bwakyo eri Abapalestine n'olwekyo Gaza bakitwalanga ekifo ekyokulabirako ekijjayo okuguguba kwabwe kubanga kyanjawulo nnyo ne West Bank wadde nga aba Palestinian Authority bebatwalayo naye waliyo oyinza giyita emirembe balina ku mirembe naye abantu b'e Gaza embeera zaabwe zakuguguba era ebbanga lye bamaze nga basaliddwako baliko blockade eyo tewali nnyonyi egwayo tewali mmeeri egendayo tewali kidduka kigendayo naye ne babeera nga basobola okumalako bwe batyo kwegamba kiwa Abapalestine ekifaananyi nti ddala basobola okumalako n'eggwanga lya Israel mu mbeera yonna era ekimu ku kyewuunyisa mu nsi nti wakati w'okusalibwako okwo nga Israel yabeetooloola kuba yabeetooloola kugezaako okulaba nti tebafuna buwagizi kuva wabweru kubatuusako bulabe naye buli omu yeebuuza emmundu ezo ebyokulwanyisa ebyo ebikompola engeri gye babifuna n'engeri gye babikola kubanga bwowulira bali mu nteekateeka nga olwaleero batunuulidde nti ezimu ku bbomu Israel zezebasulako naye nga tezaabaluka era lebbo ze bakwata ne bakolamu ezaabwe ze baliddiza Israel kubanga ebyo bikompola byolaba nti nga boolaba ffe gye tuyita Katyusha bazadde baffe ze bali bayita sabasaba bazeekolera naye nga bagamba nti bakka wansi mu nnyanja bomu ezitaabaluka mu biseera bya Sematalo owookubiri ekyo ekitundu ky'amazzi kuba Israel yabasalako ne balina ekitundu ky'amazzi nga kyabwe bagenda ne bazijjayo aye ne bazikolamu bomu ki endala ne basima emikwesesi ne babeera nga basobola okukuta ne batuuka e Misiri obuyambi ne bubatuukako olwaleero Blinken yabadde Marco Rubio owa Trump Secretary of State yalaze okutya kyokusinziira ku bifaananyi ebyalabise mu kuta abasibe Hamas
yandibanga nti recruitinze oba ewandisiza abalwanyi bangi n'okusinga bekoze eki befiiriddwa. Kwajjukira mu mbeera ng'eyo nga bomuzigo abantu bafiirwa abaabo mu kubonaabona kyangu okufuna abakola ki abalwanyi kubanga babeera beetamiddwa baki bangi. bomu okunsanga wano enkuba obukubi nga lwakiri ndyogerwako nti nafa nkola ki nwana. Kati eyo Gaza nti Israel ekiraba ng'ekitundu nga tewali lunaku abaayo lwe bagenda kukakkana. Ye Trump kyava byanguya n'agamba nti bonna baveewo tukyeddize tukizimbe zifuuke ziwoteri zigalikola ki galikwoleka. Nolwekyo mubitundu ebijjayo ekifaananyi ky'okuguguba kw'omu Palestine eri Israel, Gaza ekwata kisookera kyobalaba nti n'abasibe bonna abateebwa tewali agenda Gaza, bonna batwalibwa West Bank kubanga Israel teyinza bakkiriza kukwatagana n'ab'e Gaza. Omusibe bw'omutanadde Gaza nga bolaba bali Yahya Sinwar oyo obeera weeyungulidde kizibu. West Bank mwangu naye we Gaza oyo obeera nga gw'otadde n'omugamba nti oliwadde mbogena mbuyeekera. Nolwekyo kyekifaananyi ky'e Gaza mu nkaayana y'omu Palestine ne Israel. Okay. Ne wabaawo obutakkaanya wakati wa Donald Trump, Jordan ne Egypt. Buvudde ku ki? Kakati Trump mu kwogera nti ajja ayagala okweddiza ekitundu ky'e Gaza. Mu bintu byateesa yagamba nti ndowooza mwabe Jordan musobola bakola ki bwe mba mbagamba nti abantu b'e Gaza wonna baveewo twogera ku bantu abawirira ddala obukadde 2. Naye bw'agamba nti abantu baabo bonna baveewo alowooza mbu abamu bajja genda Jordan, bwala bajja genda ki Misiri, Egypt. Amawanga gombi gagugubye ne gagamba muka please esooka bwala obannaawe okubeera nti nno tebavaayo bulambirira kubayirawo mubiri tekitegeeza nti tebabalumirirwa. Wabula nga bw'osoberwa olina omuntu wo waliwo amukijjanya, wabula emirundi egisinga ensi eno nawe olina interest zo. Kwa amawanga gano gonna nga bw'ogawulira akavuŋŋano kano bakawangaddemu. Misiri yabeererawo Abapalestine okutuuka lwe yakoowa negamba nti oba nkikuwe ntya mukulu mpinga oyinza okuba ng'olina eŋŋanda ng'olina baganda nga bagenda oba n'agenda ng'alina abaana nga olumirirwa wandyagadde basigale mu masomero mwabadde abaweerera naye ng'obusobozi tobulina. Kati ne bano Misiri mawanga g'Abawalabu yesinga amaanyi ag'amagye era yali yesinga. Wabula Misiri yeyaso Anwar Sadat atuuka ku nzikiriziganya neki ne Israel tontabaala sirikola ki sirikutabaala era kyakubya Anwar Sadat amasasi. Era ndowooza simanyi waliwo eggwanga ly'Abawalabu eryaweerezwa omuntu mu kuziika kwe. Wabula okuva olwo ebadde poliisi ya Misiri okubeera nti enzikiriziganya ne Israel tekola ki tevaawo. Era Israel yali yawamba ne ku Misiri ekitundu eky'e Sinai ndowooza balwanaganako ne Israel netwala Suez Canal eyo omukutu ogwo ogusala. Waba mu ndagaano ezo Misiri ebitundu ebyo ne bigikola ki ne bigiddira. Nene Misiri nga mu ndagaano erina okulaba nti Abapalestine tebasinzira waayo ate genda kutawana ki tawanya Israel. Era Misiri
erina abanoonyi b'obuddamu abapalestine abali eki waayo era ne mu bino ebigenda mu maaso abalwadde abamu ab'e Gaza bakazi abo balina mbuto abakubiddwa kubanga amalwaliro gakubiddwa e Gaza oluusi Israel ekkiriza abamu ne bayitawo ne batwalibwa e Misiri okukola ki okujjanjabibwa kati Misiri akavungana kano ekabaddemu ebizibu by'abapalestine bibeera bizibu byayo kubanga kyenagambye nti abapalestine bwe bayita mu mikwesesi bwe batuuka e Misiri baagala okutabangula e Misiri wabeereyo gavumenti nga yeebayirawo omubiri bulambirira kashegeza nti gavumenti eri e Misiri ng'obudde ne mukubeera nti bano ebalumirirwa ate ne beekengera n'obbeekengera naye lwaki ebeekengera lwaki bafuuka kizibu eriyo kubanga gwe Omuyisirayiri ate obakola ki obakujjanya oba bayisa bubi kati oye mu Misiri kanogenda ku Muyodani kati Omuyodani ye abantu abasangibwa Yordani abasinga Bapalestine Abapalestine abasangibwa Yordani basinga bannansi b'e Jordan obungi abawaŋŋangukirayo sonye bw'okikuba akufa ne Mr. Mpinga ng'abawaŋŋanguka basinga bannansi obungi ate tebakoma bukomyo awo basinga obungi era nga ku Misiri ne baagala okuwamba obuyinza bwe tuwamba obuyinza wano tusobola okusinzira wano kubanga ono ye abizanyira muzanyiza ne tudde waka tuddeeka era bagezaako okuwamba obuyinza ne babakuba bubi nnyo nnyo abejjo ne besanga balina okubatta yali mundu kati n'olwekyo Jordan nayo ekizibu ky'Omupalestine kizibu kyayo kati Trump agamba mbu ate okubana already abagitawaanya abasinga obungi mbu aba bavuddewo basobola okugenda e Misiri baba basobola okugenda ki e Jordan kati owe Jordan King Abdallah namugamba oyo no King Abdallah asibukira ddala bomusayo gwabe gusibukira ddala mu Nabbi Muhammad era babatwala nti be bakuumi b'omuzigiti gwe Makka naye King Abdallah yawubyeko olugulu lw'ebigere n'agenda ewa Trump Washington ne Trump era Trump okumanya Trump wa mukulu mpingo oyinza okuba nga obadde oyogera ebya Swakaba ne bwenzija ne kukyalira osuubira okubeera nti ojja kwefuula nti ebyo tobyogeranga nako ne King Abdallah yabadde atudde wano Trump n'addamu ebintu ebyo ebyo mbu Abapalestine awo Gaza bajja kuvaawo ndowooza ojja kubafunira ku kifo eyo nkimanyi osobola okubafunira ku kifo eyo musajja wattu nga atunudde diplomatically yabagambye nti yabyeretedde lwaki yagenze ebyo yowe Isisi bwe yabyoludde we Egypt n'agamba nze okujja eyo nga bino obimenyeewo ogambye eteereddewo nnyo Abapalestine omubiri so nga ne Jordan era bwetyo era ndowooza n'ebiteeseddwako okutuuka okuteekebwa mu nkola era bibaddewa Jordan lwaki bwe tutuuka okugamba nti Abapalestine bagende Misiri ne Jordan ate bali ababiri kibatabula Mukulu Mpinga bw'obeera ne muganda wo ng'alina oluyombo ne neiba we neiba bw'ateesa mbu oluyombo olwo okuggwaawo mbu muganda wajjaabe asinga ewuwo ekyo kyekibeera obeera olaba kyekikola kubanga muganda wa yajja kugamba nti kyaka weekobaanye n'oli nze kagweremukobaanye ne neiba gwe muganda wange okujja ewange ati bali mukayanira kibanja gogende obeerawo munoolize enkayanaaza munogezaako okutabaganya kakati neiba agamba mbwe enkanayo okuggwawo ono muto wange ono musenze enkana kole mutowoloza tagambe nti weekobanye n'oli tutwale ekibanja kye mutwale ekibanja kye so Palestine Misiri erabanga
bwe twala Abapalestine eba yekobaanye na Isirairi already Palestine bagirumiriza okubeera nti yekobaana wabo basuubira waliwo okubuuza nti lwaki Iran taviirayo kuki lwaki Iran tevaayo butereevu Simon Galabuzi naye kajjambo wali ku Mutesa First University ekirumbe Masaka nti lwaki teviirayo nti Palestine bakya ekifaananyi kye balina nti iyi era n'abalala waliwo nkimanyi na Uganda batunula nti abawalabu ne batunya ebifaananyi ebyo buli ku makya n'ekiro ezo n'esula zibbomu balina amagye ne baterawo banaabwe mubiri kati nze kankwe n'ekirala bayinza obutalisikinga byakulwanako abakimanyi Israel n'Amerika bali wala nnyo basobola okuzikiza mu biro ebi basobola okukuba ne bakuzikiza ne beekozesa ebisingere bye babikuba naye balina ekintu ekyamu kye bayinza okukola basobola okugamba nti fe abawalabu fe abasiraamu ng'oyisa munnaffe bw'otyo amafuta tetugenda kuddamu kukombya agaffe noonya walala gy'ogajja bali bagasibye kuba ku nsi abantu babeera n'interest nnyingi era bw'obeera ng'okaayana kyetaaga n'otuyigiza mu byobufuzi byaffe ensi eyina bazita cross cutting interests gwe omuntu omulabira mu kifaananyi mu mpinga alina kunkolera kino mpinga alina ebizibu ebyo ebirala bingi gwe byotamanyi kana Misiri ne Jordan kituufu balumirirwa munnaabwe naye balina ebyabwe ng'abantu tebalyasembereza mu Palestine kubanga era bw'ajja na bizibu olwedde waali ebiwe alina ebizibu abikuleetera akyali eri kati ate ajjire eddala wano ajjeeka n'ebizibu byera byandeetera kakati bwe buzibu kakati ye Trump ekyo yabadde takiraba okukiteesa nti bano bwe bavaawo bagende Misiri ne Jordan tuzimbe Gaza kati mu nsi ya Trump olwokuna oluwedde n'obubaka bwe naweereza Dr. Kazobo yali addamu kyenzijukira yakulaga nti mu nsi ya Trump ebintu abirabanga musuubuzi buli kintu akiraba transaction buli kintu akirabira mu galunubindi zaki za busuubuzi ye ebintu ebisinga tabirabira mu kifaananyi kya byabufuzi era kyofala nno mu kifaananyi kyatalumirirwa katolaba bino bye tukayana nti no simanye yatusazeeko obuyambi n'Abamerika bafiiriddwa emirimu abadde bakola ne mu nsi y'obusuubuzi ye alaba ssente Amerika ze eggwanga ekittavu zeri savinze tatunulidde na mu Amerika ayayuuya yatunya mu banka meka ze tutaasizza era kyaliko ne Ukraine kati kwayogedde ne Putin naye kyaliko ne Ukraine yalanse okwogera ekibozibozi mbu kakati Ukraine ogenda nga tuwa rare earth minerals gamba mbu biri tuwadde tukuwa ssente z'obwerere n'emundu ez'obwerere nawe nalabyawo oyina ebyobugaggawo byogenda ng'otuwa buli kintu akiraba mu ngeri yabuso era yagambye mbu tuleme kufaanana ng'abasiru kwega yakitwala nti buli lw'obeera nga omuntu akufunyeemu mbugolo ofaanana ng'omusiru kuba mu nkola y'abagagga yeeyo ani alidde ku munne ani afiisiza ku munne kati ye bwatunya ye Gaza era yatunulidde lwaki ndooza kyemutajjayo ku Dr. Sam oba ekitavaayo abantu ekitayogera lwaki agirabanga mbe tusobola okizimba n'ebeera Riviera nagamba Gaza kitundu kiri ku mazzi kamba alaba nti kale eyo bandi badde balirayo bulamu kuzimbawo ekifo ekisanyukirwamu ekyebbeeyi era bw'aba alowooza okumanya era ye bw'aba alowooza talowooza ne ku kino nti osengula abantu obukadde bubiri ebijja byabwe bebijja bya bulabulabi mutujja batwala babeere nga basole wantu walungi mbwawabi nnyo omusana oli alina ebijja bye wali tatunulidde gwe ebyombo omuleete osole mu kasenge mulimu esi wonna amatala gaaka ebijja byamaanyi nnyo n'okusinga mbu yasole mu kasenge nga kali awo ali emmere ennungi kati ebyo Trump tabiina mu mutwe sebe emozi tebankadde Ssaabasajja Kabaka wangaali